So it has been clarified that what has been going on has been a preliminary hearing. It has been closed. So I think, hear me out, hear me out. Really, I think Preliminary hearing has been closed. if it has, I think Mr. Museveni should stop being shy and reenact trial at detention without trial. Yes. So that we know, instead of harassing the courts to do what you are doing, which is really awful. And that is the letter which is granting us access, our lawyers access to see us. And that has not yet taken place. I'm wondering, we are now proceeding to choose the assessor, yet, to me, I believe, pre-trial has not yet taken place. So I would, in the same vein, request this court to guide me to understand. Thank you. Agala okutegeeza mwami Baguma kino ekigenda maaso kya bumenyi bw'amateeka gye bayita mockery of justice. Ino mockery of justice tewali due process. Teeka lyogera ku preliminary hearing nti musooka ne mutunuulira ebintu ebyo byonna ebyetaagisa okubeerawo gye bayita fair trial. Twazze tweteeseteese bulungi ne tumulaga ebintu 8 naye n'okubimulaga nga lutalo bwe tumugamba katwogere ku kino temujja kukyogera nogera naga tuula wansi gwe toyogera bwoti nga tulinga abali mu military barracks. Command zifuuse command pu finally n'akawangamula n'agamba nti preliminary hearing ewedde kati hearing etandika ku Thursday. Tumubuuzizza kati facilities Dr. Besigye ze basaba ezogamba ayagala kutuula ne balooya be ne bifayiro ebingi bye batuwadde ne budisiki obungi bwe tulina ne bijulizo bino bi statements bye baleese tufuna ddi obudde tubiyitemu mu mbeera nga tewali wa prison awuliriza era nga batukkiriza n'okugenda ne laptops ezinaplayinga tapes ezo era nga batukkiriza okubeera ne fayiro zaffe eziri mu evidence ebyo byonna tubiyitemu ne balooya bakiranti baffe ate era nga batukkiriza n'okubeera nga tusobola okutuula mu room ng'erimu internet kubanga twetaaga ebintu bingi ebyokujja ku net nga tukkirizibwa n'okugenda n'emmere yaffe kubanga mu luzira tebatutegekerayo mmere ate tugenda kusiibangayo buli lunaku nga tuli eyo. Gano agantu gangi nnyo ge tulina okuyitamu ne Dr. Besigye n'Obedi Lutale gafayiro gangi documents gangi bi statements bye bazze bawaayo byonna buli recordings bungi mulimu akamu ng'olina okaplayinga for 10 hours ka recording kokka nga muli wali mulaba bulabi temunatandika na discussion. So ebyo byonna nga byetaaga okweteekerateekera bulungi. Naye n'ekirala nga twateekayo applications 2 emu esaba Dr. Besigye okweyimirira twakateekayo nnya nga bazigoba eno yeeyokutaano. Kati mulimu na application endala gye twataddeyo enforcement of rights Dr. Besigye Obedi Lutale nga bawabira General Kayino Lugaba Muhoozi nga bawabira omulala bamuyita Peter Yimbisibwe oyo Kano n'omulala bamuyita Efraimu Byaruhanga. Abo nga be bagenda Nairobi okwata Dr. Kizza Besigye nga tebalina mateeka gonna ge bagoberera ne bakrossinga ne baviolatinga borders. Abo ababiri abo nga kuliko n'abalala naye abo ababiri Peter Yimbisibwe ne Efraimu Byaruhanga aba abajasi betwategeddeko nti bakyali ate babasiba bali mu makomera nga bolaba birungi naye ali mu komera gye bagenda okumujjambu ajja ataawo obujulizi n'abalala bwe batyo. Kakati ebyo byonna tetunnabimaliriza ate ng'etteeka Human Rights Enforcement Act egamba nti oteekeddwa okuyimiriza ebirala byonna n'owuliriza ensonga ekwatagana ne human rights. Mwami Baguma yagambye ebyo byonna tajja biwuliriza kati ekyagoberera amateeka yagendera ku biragiro bya Mwami Kaguta Museveni. Kakati ffe kye tusazeewo tumugambye okufana obutanyagwa okutuusa bino bye tutadde ku mmeeza ng'abiwulidde n'asalawo mu bwenkanya tewagenda kubeerawo hearing ku Lwokuna. Tugamba Mwami Baguma olwaleero nti okutuusa nga application omusango gutuwabe no tugamba Mwami Baguma bwe tuti nti okutuusa nga bail application Dr. Besigye gye yateekayo mu kkooti ewuliddwa n'esalibwawo okutuusa nga application gye twataddeyo nga tuwaabira Gen.Muhoozi n'abo bakapiteeni ababiri
ng'ewuliddwa ey'okulinyirira eddembe lya Dr. Besigye Nabalala okutuusa nga tukkiriziddwa okuyingira eruzira n'ebintu byaffe byonna bye twetaaga files bu disks biki byonna laptop projector twala tugende buli kyonna kye twetaaga okwetegekera ng'abalwanyi abagenda ku lutalo okutuusa nga tukkiriziddwa okuyingira eruzira ne tubeera ne meeting mu kisenge ekyekusifu nga tewaliwa prison n'omu nga tusobola okuwuliriza ebitambo bino ne tuvaayo n'obujulizi bwaffe okutuusa ebyo byonna nga bikoleddwako twagala okumukakasa tajja kugenda maaso na hearing kwozesa Dr. Besigye Nabalala ku lunaku olwokuna nga bwakusazeewo linda ku lwokuna naffe ekyo kyo tumaze okukisalawo ne bakirayanti baffe tumaze okukisalawo ku lwokuna mwami Baguma tajja kugenda maaso na hearing nga bwagambye nti agenda maaso n'okuwulira musimanyi omujulizi omu agenda kutandika okubujulizi tumukakasa oyo omujulizi tajja kuyimirira mu kaguli kuwuliriza bujulizi buno okujjako ngeno agenda gifuula nkambi ya lutalo. You see, we are fighting for the right to fair hearing. Actually, ever since this case started way back in 2024, it's all about the right to fair hearing. Right from the time Dr. Besigye was, and Obujulizi were transferred from Nairobi illegally and brought back here, taken to the General Court Martial. It has been a fight shifting to the civilian courts. It was a fight. Even going before Justice in Senga, it's a fight. Coming to Justice Baguma, all through, it's been a battle for due process, fair trial. And unfortunately, Justice Baguma today has pronounced unceremoniously that everything is done with fair trial, with a due process, now that is set for hearing on 11th. What a tragedy, what a travesty. Because you all witnessed what transpired today. The matter was coming up for preliminary hearing. And the preliminary hearing is a command of the law under the TIA, the Trial and Indictment Act. It's a command of the law. It's a command of the Constitution. And we raised these 80 pertinent issues which have got a bearing on the right to fair hearing for the due process. Unfortunately, he glossed over those issues. He never actually made a ruling on a number of them. He just glossed over them and then said, we have closed with the issue of preliminary hearing. Now the state should produce their first witness on Thursday. Very, very unfortunate, regrettable, and amounts to a travesty of justice. What next now?